Ebirwa birabirwa naye n'olunaku ekittabantu lwekyatandika mu ggwanga erya Rwanda mwana wattu lunajjukirwanga. Omwaka gwa 1994 tegugenda kuva ku myoyo gy'Abanyarwanda okutuusa Omukama lwali bajjulula mu nsi. Ekittabantu kino bannabuddu kye bayita genocide kyali kiteeketeeke bulungi nnyo era kyagenda okutandika nga bakiwoomyemu omutwe wa Maggwe beetegese ekijja kijje. Mwana wattu ekittabantu kyali kikolwa eky'okutirimbula abantu mu kirindi era nga kino kyakolebwa eggwanga ery'Abahutu ku Batuusi mu ggwanga erya Rwanda. Ebiseera bino bimanyiddwa ng'ennaku 10 anti byatambula emyezi egisoba mu 3 okuva mu mwezi ogwa Apuli paka mu mwezi ogwa Julayi 1994. Eggwanga ly'Abahutu ebiseera ebyo lyali lisinga obungi era nga n'omukulembeze waalyo Habyarimana yali mu ntebe. Wabula oluvannyuma lw'okuttibwa kw'omukulembeze w'eggwanga eryo kiteeberezebwa nti Abahutu abawerera ddala emitwalo 2 baateekebwamu omugambo okuva mu bantu ab'enjawulo omwali bannabyabufuzi ssaako n'emikutu gya leediyo ne terefayina mu ggwanga erya Rwanda. Kale bano bonna olwaseesaamu Wamaggwe ne gujja bagira ng'omunafu azadde kaliira. Abantu abasoba 800 bano nga baali bantu ba bulijjo omwali Abatuusi ssaako n'abaali ekitundu Batuusi ekitundu Bahutu bonna battibwa nga n'Abanyarwanda bawerera ddala obukadde 2 badduka mu ggwanga eryo ne bagenda mu mawanga agabalinaanye basobola okwetegula ekibabu. Kinajjukirwa nti amawanga galina abantu abasinga obungi mu ggwanga lya Rwanda mulimu ery'Abahutu ssaako n'Abatuusi kw'oteeka n'eggwanga ery'Abatwa lino nga likola ekitundu kimu kyokka ku buli 10 mu ggwanga erya Rwanda. Ekitegeeza nti bano batono ddala. Ekyewuunyisa amawanga gonna bw'ensatule googera olulimi lumu olumanyiddwa ng'Olunyarwanda era ng'amawanga gano gabaddewo nga gabeera gonna okumala emyaka n'ebisiibo. Kigambibwa nti eggwanga lino erya Rwanda lyasooka kubeeramu Abatwa, Abahutu ne bagoberera olwo n'Abatuusi nabo ne bajja okuviira ddala eyo mu kyasa ekyokutaano era ng'amawanga gano gaali galwanaganako mu myaka gya 1905 wano ng'Abatuusi be baali Abahutu obukiika. Obunkenke bweyongera wakati w'Abahutu n'Abatuusi. Abatuusi abaali bakulemberwa ekibiina kya Patriotic Front bwe kyalumba mu nkola y'ekiyeekera kino nga kyasinziira okuva mu ggwanga Uganda. Wabeerawo ko kalembereza bwe waaliwo enteeseganya ez'okuteeka wansi ebyokulwanyisa era ng'endagaano yasayiningibwa mu mwaka gwa 1993 mu kibuga Arusha. Wabula olunaku lw'eggulo nga bwe nakugambye nti ng'ennaku z'omwezi 6 Apuli 1994 ennyonyi y'omukulembeze w'eggwanga Juvenal Habyarimana gye yalimu n'omukulembeze w'eggwanga erya Burundi Ntaryamira yakubwa ekikompola ne yerindiggula wansi bonna abaalimu ne bafiiramu abawera 12. Ekimu ku ebyo ebigambibwa nti bye byavaako obutabanguko kubanga Habyarimana yali musajja Muhutu. Kale wana Abahutu ze zimu ku nsonga we baava okusitula olutalo ku Batuusi nga bagamba nti Abatuusi balina okuba nga be basse pulezidenti waabwe kubanga beegwanyiza entebe. Wakati mu mbeera eyo enteekateeka zagenda mu maaso nga bugolo ez'okutta Abatuusi ssaako n'abo be wandiyise bamaleeto ng'ekitundu Batuusi ekitundu Bahutu. Wano Ssabaminisita yaliko Agatha Uwiringiyimana yatemulwa olunaku olwaddirira. Kyokka ng'ono yali akuumibwa abasirikale ba Belgium abawerera ddala 10 bano nga baali bajja mu ggwanga erya Rwanda okukuuma emirembe. Ekyaddirira mu myezi egyaddako wajjawo akaseera ak'akazigizigi mu ggwanga erya Rwanda abantu ne batandika okutirimbula bannaabwe. Abamu nga babakuba obubazzi ku mitwe, abalala babatemaatema nga abatemaatema ennyama y'ente. Bino byonna nga byakolebwanga akabinja akayitibwanga Akantarahamwe ekitegeeza abakolera awamu ssaako n'ako akeeyitanga Impuza Mugambi akategeeza abantu abalina ekigendererwa ekimu. Kale nno bano ekigendererwa kyabwe kyali kyakutta. Wano emikutu gya leediyo egimu gyateekamu Kasunda Bansi mu Bahutu okwongera okutta Abatuusi era nga bano baabayitanga biyenje. Kiteeberezebwa okubeera nga Abahutu abawerera ddala emitwalo 2 be beetaba mu kittabantu bano. Abamu nga baakikola beeyagalidde, abalala baakikola tebeeyagalidde. Anti bwe wabeeranga Omuhutu ng'olina mukyalawo nga Mutuusi oba oyagala oba toyagala ng'olina okumwetemerako omutwe oba si kyekyo batemeko ogugwo. Ekyamazima abantu bano batta bannaabwe mu bukambwe. Bannanga abantu balina emitima kubanga ggwe w'okwatira ejjambiya oba akabazzi okateeke ku ssekalootera wa munno ddala obeera olina omutima. Awo ekibuuzo we kijjira nti naawe ddala obeera watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ebirwa byerabirwa
naye n'olunaku ekittabantu mu ggwanga erya Rwanda lwekyatandika lunajjukirwanga. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.